ebiseera bino bye tulimu byakweteekera tookera kulonda okwa bonna kugenda kubeerawo omwaka ogujja gwakatandika. Ebibiina ebyenjawulo biri mu kugaba kaadi eri abawagizi baabyo abeegwanyiza ebifo ebitali bimu. Mbuuziza mwami Ssejjemba nti kaadi baakuwadde? Nangamba tukikolako. Oba onoono kojjange baamuwadde. Ekisinga okutuswaza mu Buganda bwavu. Bwe tuba tukyalina abantu abagwa mu seppiki z'ennyama. Waliwo omukolo abantu ne bagujuba n'omusajja mukulu omulaba tuludde n'agujuba n'emmere etuuse. Kabaate ekitiibwa kyaffe kiyiika. Awo nno abakola munsanyusa kye mutalabanga mwe mumpootulo. Mwe mumpootulo. Akakiiko ak'ebyokulonda nako katandise okuwandiika bagenda okuvuganya. Ndowooza batandikidde kuba mmeeya. Simanyi oba ono ow'embwa yeewandiisizza Malagala. Yafunye kaadi nga tavuganyiziddwa. Batandikidde ne kubakiise ku disitulikiti ndowooza ne ku Ggombolola. Okusooka okukoola kuno njagala kugenda eri ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga mbisaba bikwasa ebbendera abantu abaluubirira okujuna abantu so ssaaba abanoonya obunoonya okwogerwako. Twetaaga abantu abanaatujuna mu bifo eby'obuyinza. Ssentebe ono Ssejjemba byayogeddeko. Kitwagala bantu bakuboogerako bwogezi. Wuuyo atuuse mu muwentebe wuuyo. Mu Uganda ya leero tukyalina omulimu ogw'okuyamba omuntu wa bulijjo okulwanyisa obwavu. Ayagala okukiikirira abantu alina amagezi gayinza okuwa agayinza okukyusa embeera mu bantu aba bulijjo agalina, oba asobola kutuwa bubaasa. Obubaasa tebuwonya bwavu. Obubaasa mazima sabe agatamala nnyonta. Ekyamazima obubaasa bukukuumira mu bwavu. Buli lw'obeera mu mbeera ey'okusuubira okuweebwa omanya nti oli mu mbeera ya bwavu. Uganda yeetaaga obukulembeze obutambulira mu mateeka. Oyo aweereddwa bendera y'ekibiina alina obusobozi okuyimirira mu lukiiko oba lwa Ggombolola oba lwa disitulikiti oba paalamenti n'ayanja ensonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Obusobozi obwo abulina. Twetaaga ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Essomero erituyimbidde lya St. Juliana okuva e Mawokota ndowooza lya bwannannyini. Naye twetaaga amasomero agali ku mutindo ga gavumenti. Twetaaga ebyobulamu ebinaatutaasa. Twetaaga amazzi amayonjo. Ebibuga byetaaga okutereeza. Tugambe ekibuga eky'Emityana tekyetaaga kutereeza. Ekibuga eky'Ebuwama tekyetaaga kutereeza. Ne bwe kuba kugamba nti otereeze bano abatunda ennyama emicomo tekyetaaga waakiri bayimirire nga tubalaba bateredde bonna nga tutambuddeko mu nsi. Temulowooza nti bino eby'emmere ey'okumakubo nti biri wano mu Uganda. Mu nsi nnyingi gyebiri, naye otuuka mu nsi nga we bookera ennyama wonna wayonjo. N'abagyokya bonna nga bayonjo. Bayina ebipipa ewasuulwa amagumba wonna nga wayonjo. Ne bwe kuba kutereeza okwo ebibuga. Oyo ekibiina gwe kireese alina ebirowoozo ebinaakola ensonga eyo. Mu Buganda tulina okwolesebwa kwa kuzza Bwakabaka bwaffe ku ntikko. Kwe kwolesebwa kwe tulina nga tulondola ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ono atuweereddwa azimanyi.
anazirwanirira kabaka amutegeera ne bwaba katikkiro amutegeera. Bw'oba totegeera katikkiro otegeera otya kabaka? Kabaka ono omusangawo wangi Father Kimbo amanyi baŋŋamba nti njigiriza Abaganda ebintu ebitali bimu oba mbayigirize n'okukuba engalo. Gwate ezitakwasa mabavu nti bw'ozikuba okwatibwa amabavu. Bw'olabanga ensonga entuufu ba engalo tolinda kugamba. Gwe batuleetedde ategeera kabaka. Njogedde ekyakatikkiro si kyakwessasaawo naye ekyamazima bw'oba totegeera katikkiro gw'osobola okusanga nkwataako mu ngalo n'azikuwa njagala kujja kukulaba n'omulaba olwo kabaka onoomutegeera otya? By'ebibuuzo bye tulina era ezo ze zimu ku nsonga enkulu ebibiina by'obufuzi bye zisaana okulondoola nga zigabira abantu kaadi. Si byabano nti ogiwadde omuliro. Si byaba ogiwadde omuliro. Byenjogera ndooza mubitegeera bulungi. Era nsaba akakiiko k'ebyokulonda kakolere mu bwesimbu, kakolere mu mazima ne mu bwenkanya, eddoboozi ly'abantu lisobole okuvaayo. Ebiva mu kalulu bwe biba byesigika ensi etebenkera, olwo ne tubakana n'eddimu ery'okukola ku ebyo ebitukuumidde emabega. Uganda Katonda gye yawa oyinza okugogera Katonda nti Katonda yampa n'omutima gumu. Ani ayinza okukyetantala okukyogera Katonda nti yatuwa n'omutima gumu? Naye bannaye Katonda Uganda yagiwa n'omutima gumu. Embeera y'obudde, amazzi, ebyobugagga eby'omu ttaka, obugimu, abantu balamu abalungi. Bw'otambula mu nsi nnyingi olaba nti ffe tuli banjawulo. Ebyo byonna Katonda yabituwa naye lwaki tukwebera? Lwaki tukwebera? Mu Uganda tuba tutya n'omuntu asabiriza emmere? Kijja kitya? Tuba tutya n'omuntu atalina mazzi ga kunywa? Eno y'emu ku nsi entono nnyo mw'otambula n'otasussa mayiro nga tonnasanga mazzi. Ngamba gano ag'emigga, ag'entobazi, ag'enzizi, aga buli kika. Mu bibira eyo enkima amazzi ziganywa mu bipapajjo by'emiti. Omusajja yali mu Misiri yajja wano kuba baba n'omubaka abeera eri ku kiyira wafulumira na lubaale ejjinja bapime obungi bw'amazzi agagenda, kubanga obulamu bw'Abamisiri buli kuffe amazzi agakiyira. Omwana nga talaba nkonkuba ng'alinga basajja ba Kabaka bano bemulaba bano abanekanekanye. Omwana akuze okutuuka otalaba nkonkuba bw'etonnya, enkuba bwe yatonnya omwana n'agwa eddalu. Naye kati wano enkuba bw'etonnya bano abaana tebagifanako, kya bulijjo. Kabaka Katonda yatuwa n'omutima gumu. Kakati tulina okukola ebyetaagisa okweyamba ebyo Katonda bye yatuwa, ensi ekule nga tuyita mu bakulembeze be tuba tusindisa eyo gye bateeseza. Kale akalulu akeesigika musingi munene mu kukulaakulana kw'ensi. Enkola y'akakiiko yesinziirwako abalonzi okukeesiga. Abajja okwewandiisa bakwatibwe bulungi. Nalabye ku terefayino bajjo nga bantu basiibye awo erubaga bangambye waliwo ofiisi eri baluddawa ey'okwewandiisa y'akakiiko. Abantu basiibye awo olunaku lulamba tebitambula. Bakolebweko bulungi ate mu bwangu. Tusaana okwewala okwekwasa kino na kiri okulemesa abamu okwewandiisa. Bwe poddala nga amateeka tebagatuukiriza. Akakiiko omubaka Ssentebe agambye Mwami Ssejjemba nti akakiiko tekalina kuba na baana
nabyana nange bwe ngamba. Era kambabuulire basebo ne bannyabo, amazima n'obwenkanya kye kisumuluzo ky'emirembe. Era ekizibu ky'akalulu akataliimu mazima na bwenkanya twabirabako dda, tusaana okubyewala nga bannayuganda.